oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Televunze mbanjingiddewo nze omuweereza Ntumba Charlotte Agnes wano ku MMTV ku kyennako. Ekyennako nzize n'omwami n'omukyala awamu n'omwana waabwe. Omwana sitali bulungi era bagenda kuba batubuulira kiki kye bakozeewo, ekirwadde kyatandika kitya. Kyemmanyi nti omwana alina obuzibu ku mutima. Simanyi bingi naye mama agenda kuba atunnyonnyola wamu ne taata. Wattu omulabi waffe ali eyo atulaba nga beetaaga buyambi bwammwe. Bambi tubakwasizeeko tusobole okuwonya obulamu bw'omwana ono. Era butereevu ngenda tandika n'omukyala atunnyonnyole kyatandika kitya, kyava ku ki. Tusanyusa okulabanya. Kale nnyabo nange nsansa okusanga. Amannya gaffe gwani? Amannya gange Nakalungi Sharifa. Nakalungi Sharifa. Tusinzidde wenu? Tusindidde Nateete. Central C, Lubaga South. Lubaga South. Tuli Nateete Central C, Lubaga South. Omwana waffe amannya ge y'ani? Omwana ye Nantume Maira. Wamuzaala ddi? Namuzaala January nga 23, 2020. Ekirwadde kino kyatandika kitya? Ekirwadde in fact kyatandika ndi lubuto. Nawe nali olubuto lwali lwa myezi 4. Nentandika okubleedinga, afuna bleeding. Naye nga wemwebuuza ku bannange nga baŋŋamba omukazi ali olubuto aba tagenda mu nsonga. Nembeera awo nga neebuuza kiva ku ki. Omusaayi ne gweyongera buli kiro mbeera neebase. Ngenda zukka ku makya nzukka ndi musaayi omungi. Kati kwe kukwateko nengenda ku muddwaliro Ekitebi gye nanyweranga eddagala. Tewagezaako kinoonyerezaako nga tonnabafuna lubuto lwa mwana ono? Olabe nti oba oli muteefuteefu ofuna olubuto oba omubiri gwe mulungi? Ekyo saakigezaako kuba nze mu kufuna olubuto do nali ndwagala nga nze neetaaga mwana. Ekyo saakimanya nti oba ngenda muzaala abeere bw'ati. Kati Sharifa, bwe wafuna olubuto n'oluzaala omwana abasawo bagamba batya? Omwana adde njagala nkunnyonnyola okuva ku lubuto omwana ono olubuto wenadda ekawewa Ekiteebe mu ddwaliro ne bantwala mu sikaani ne baŋŋamba placenta eriko damage. Placenta we mwana ow'emabega eriko damage ne baŋŋamba era tugenda kuzaala tugenda kulongoosa. Ne bampa ku mpeke nesigala nga nzimira mpaka doozi we yaggwayo. Ne baŋŋamba nzireyo nga liwezezza emyezi 5. Era kye nakola nenzirayo. Era omusaayi nga tegukomanga okuva olwo. We naddayo ne baŋŋamba placenta yekulembedde omwana togenda kumuzaala. Omwana yeekiise mu lubuto kwegamba nga alina ebizibu bingi. Ekyo ekyavaawo lwali lwa myezi 7. Olubuto ne lutabuka kiro. Ne nvaamu omusaayi omuyitirivu. Bakwano bange be bannyambako ne banjoolayoola ne banteeka mu mmotoka ne bantwala e Kawempe. Jjukira eri Ekitebi baali baŋŋamba dda sijja kuzaalirayo ndi wa kulongoosebwa ne bandifiringa e Kawempe. Okutuuka e Kawempe ne baŋŋamba omwana muto jjukira lwa myezi 7 ne bagamba tumukube empiso. Yali ya mitwalo 8. Ekuza amawuggwe g'omwana n'omutima bikyali bitulina. Naye nja kumalawo ennaku 3 balyoke bannongoose. Bankuba empisa eyo ndooza tewaayisa na ddakiika 3. Nenziramu neevaamu omusaayi omuyitirivu. Akatanda konna ke naliko
gwonna ne guyika wansi ne bayita emergency ne ntwala mu theatre ne bannongoosa kati ne baŋŋamba omwana bagenda okusanga omwana ng'akalidde munda amazzi gamuggwako kyekyaviirako bamuggyemu nga tatuuse nga wa myezi 7 ng'omwana yakala ali munda ng'alina yagongobala gino emikono nga mugongobavu kwegamba nga wa bbulaaka nga wano ne bamuteeka mu incubator ndoza twamalayo weeks zaali 3 jjukira byali bya covid ne batugamba omujjuzo mungi tudde ewaka batujja kuddangayo buli luvannyuma lwa wiiki omwana bamuceekingeko covid n'anyiinyiitira ne basiba entambula nga sisobola kudda mulago omwana oyo yayisibwa bubi nnyo afuna empewo n'annyogoga nenfumba nga amazzi obudomola 2 liita 10 nenziteeka mabbali n'amabbali omwana ng'ali wakati n'asobola okufuna akawugumo emmotoka bwe zaagaanira dda tetwadda mu ddwaliro ne tubeera n'omwana nga nkozesa ago magezi amazzi gaggwamu nfumba malala kati omwana avaamu ng'awolabira nti kale omwana avuddemu kati ne mmuggyamu ago amazzi kati nga baŋŋamba okumunaaza alinaweza myezi 3 nga tannaba kunaaba era kye nakola omwana myezi 3 tanaabanga nga ngula kawayipusi muyisaako bw'atyo myezi 3 wezaawera ne ntandika okumunaazaako ku mazzi ekyo ekyaggwa omwana n'abeera awo nga tagejja teyeeyongerako omwana sabubi nga neebuuza kiki ky'omwana wange sabubi watyo nga buli amukwata omwana ng'omutima gukuba nnyo kiki zinga ŋŋamba kirabika engeri gye yavaamu nga tatuuse abaana babeera we batyo ne neegumya nga wengenda mu bantu abakulu okubakwasa omwana omutima nga gukuba nnyo kiki kirabika abavuddemu bakola ki babeera we batyo jjukira nabo babeera tebabalabangako osanga batini omwana avuddemu n'abeerawo owange kyali kisa kya Mukama okubeerawo kati waayitawo ebbanga omwana yakwatibwamu kasenyiga omwana n'agwedi n'azirika ebbanga lya bbanga ki yali awezezza gwali gwakuna yali awezezza ndowooza omwaka gwali gwakuna guno omwaka ekitegeeza tewafaayo nnyo omwana entunuusi z'omutima okuba nga gukuba nga nze mmanyi nti omwana avuddemu ndowooza nga tatuuse entunuusi zibawo ezityo n'omutima omwana nga tagijja teyeeyongerako ye mwana wange asooka bannange bazadde abaana be batambudde bayavula naye owange wuuyo yadde n'okutuula wansi yeetengera etasobola wa mwaka gumu n'emyezi 7 tatuula mpoziko ng'omutadde mu ntebe oba kati nga ku mulyango awo ng'agenda kwekwatako awo akisobola tugende mu maaso kati omwana azirise mutwala ku kiriniki natya nnyo infact mukwano gwange yeyanyambako n'asitula omwana nga nze ndi mukutya nga manyi yafudde era ngamba azirise buzirise entunuusi zikyakuba omwana tumutwale mu ddwaliro nga nze nziruka mu kiriniki munatuuka mu kiriniki musawo n'angamba nze oyo omwana sigenda mumusobola tuuka mu ddwaliro eddene mutwale Rubaga ne mugamba musawo Rubaga sente sizirina sente nga nnyingi ngenda kukola ntya mukutya okungi n'angamba otaasa bulamu bw'omwana genda nentuuka so waliwo ono oba omufaaza yafa kwolwo olunaku kati emmotoka nga tebazikiriza kuyitawo nga emmotoka tezisobola kuyita kwolwo oluguudo ne tutuukawo nga wonna wasibe Rubaga ne banga kati mukwano gane nangamba tugende Mmengo ng'ona amalwaliro ge gamu nga tutuuka Mmengo omwana bamutussako okisigyenyi sente empitirivu kugamba nebinsobola wengenda obitandikira omwana kyamukisa mulungi yadde engulu abasawo batandika kunyombesa obeera tano omwana bwotyo omwana tosobola kumulabirira oba tosobola kumulabirira mutwale simanya gye basobola okumulabirira oba omuwe maamawo ne mbagamba musawo omwana mulabirira gwe ng'olabika bulungi ne banyombesa nnyo ng'abasawo
kuba nabo baali tebannakumanya kimuluma bakola ogwabwe era naawe n'omutunuulira ogamba omwana yaziŋŋama ate ng'ali ku maama we ne bannyonnyola musawo omwana yavaamu tatuuse ne baŋŋamba nedda tekisoboka abaana bavaamu nga tebatuuse ate ne bamala ne bakola ki ne bagayininga ne bagejja si oyo asoose ne bagamba nze ono gwe nsoose okulaba ne baŋŋamba si wekitibwe kibeera ne bakebera omwana ne bakebera dokita najja n'agamba nedda ekizibu kiyinza okuba tekiva mu ndiisa kirabika alina ekizibu muli tumukebere tumwekkaanye ne bamukebera ne bagamba ekizibu kiri ku mutima ne bagamba engeri lino eddwaliro lyo liri expensive tubalaba temuyinaamu tetubajerega naye kale awo wali ne mukwano gwo nga taata w'omwana aliwo taata w'omwana ali ku mulimu nga taliiwo yali yagenze kukola nagamba mugende wa mulago mukadde nga ne transport ebiseera byo nali simuyina nesooka nenzira ewaka nejje wa landiroodi ne mukabirira landiroodi nampa omutwalo nenziruka netugenda mu ddwaliro era bamutuusirako oxygeni nga bamukebera nga baŋŋamba ate nabo nga batusindika mu art institute okutuukawo nga beetaaga emitwalo 12 nange kyenakola nga nkwata simu nga nkubira taata w'omwana nga mugamba nga siziinaawo buno obudde ngenda kukola ntya nga muvaako nga nkwata simu nga ntandika okubira mikwano gyange nga gisonda ssente emitwalo 12 ng'omwana bamukebera nga bagamba alina ekituli ku mutima ate ekituli kiri wakati engeri omwana ono gye yali tannaba kukula bulungi yali tannaba kugatta bitundu bye bulungi ekituli kiri wakati ku mutima munda ate kinene tekisobola nagatta n'olubanga oba omuwa ku ddagala tekisobola yeetaaga kulongoosebwa kati omwana tubeera awo bamuwa ku ddagala amiramirako waliwo omukyala yatulagirira lino eddwaliro eppya ery'abaana liri Ntebe netugendayo netutuukayo okutuuka Entebe nga batugamba tebannakutandika mitima bajjanjaba abaana fayini naye emitima tebannabagituukako buli kimu eky'omwana bakikolako olwadde aniya alina ekizimba tebannaba kutandika kulongoosa mitima nga yetuvaayo nga tukwata nga ngula kizindaalo nga ntandika kuyita mu bantu mpisa mu butale ngenze mu amu ngenze Katwe ngenze mu Owino naye sente ziganye oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo omwana yansobera sikyasobola kukola tasobola kutambula tasobola dde okutuula nzogola nali nkola nga nkola yawali kwekike naye nga bwengenda mu ddwaliro malayo mwezi ngenda okukomawo nga bataddewo omukozi kati nensalirawo ddala kutuula aka kulinda mwami z'abampadde ntetenkanya ezo kyogamba tokyakolerako ddala sikyakola omwana taŋŋanya tosobola mulekera neiba sigamba nti oba namutuuza mu kifo abeeraawo tasobola kutuula bagamba omwana ye yeetaaga maama we butereevu tulina omukyala Sharifa atubulira omwana embeera ze zatandika zitya njukira nti omwana mulwadde wa mutima alina ekituli ku mutima era yeetaaga genda kujjanjabibwa tugenda kuba twogerako ne taata w'omwana tumanye ki kyakozeewo okugonjoola eno ensonga batuuse ku ki era baagala ssente mmeka gw'omulabi ali eyo kyonna ky'oyina kiteeke ku nnamba yaffe tujja kuba tukwatagana nabo tusobole okutaasa obulamu bw'omwana ono sansa okulaba ssebo kale mama amannya gaffe Kasiba Ntandu gwe taata w'omwana taata w'ono omwana
okozeewo ki nga gwe taata w'omwana? Mwana ono mu kutulwalirira ennyo. Abantu bangi baatuwa ku magezi nga bamaze n'okutusayira ddala kituufu okutegeerera ddala nti obuzibu buli ku mutima, omutima guliko ekituli. Bwe bakizuulira ddala nti omutima guliko ekituli, ne batuwa bajeti y'omwana eyo nga wagenda okulongoosebwa, sente zonna ezeetaagisa. Tubagamba dokita tugenda kukola tutya? Batugamba kye muba mukola, mugende musaba obuyambi, mugende ku leediyo, mugende ku TV, mutambule mu bantu. Musobole okulaba nga mukomawo mu gw'omunaana tulongoose omwana. Naye tutambuddeko, abantu badde batuwadde ku ssente. Abantu batuwadde tumukozesezza paasipooti ye ng'agifunye yagenda otambulirako. Badde wakulongoosebwa mu guno omwezi ogwo guwedde ogw'omunaana. We tugifunye ne twebaliza ddala abantu abasobodde okutuyamba. Abantu b'ekibuye, abantu b'omu kibuga ku Haamu, abantu bangi tutambudde mu bitundu bingi nga abantu batuwa batuwa ku ssente. Tugenze mu kampuni ez'enjawulo ne batugamba mukolewo emuti, muleete paasipooti, munoonye ssente za visa. Kati ssente zo tubadde tunoonya, naye ssente ezigenda okulongoosa omwana ssente empitirivu nnyo. Baatugamba eriyo ebitongole ebiyamba abaana, ebitongole tubiraba. Tusaba ebitongole bikole ki? Beetaaga ssente mmeka? Baasaba miliyoni 18 n'emitwalo 67 ne ssente ezigwamu awo. Ssente ezo ze baasooka otusaba, omwana ali wakulongoosebwa mwezi gwali gwa 8 nga 26. Kati ebbanga lyo ne liyitawo, ezo zaali z'emulago miliyoni 18 n'emitwalo 67. Kati we twamuzaayo ne bagamba wano Uganda tebakyamusobola. Bbanga buli olimuyitako yeeyongera kubeera bubi. Kiri ekituli kyeyongera kugaziwa. Senga twazifuniramu obwo obudde, bandibadde bamulongooseza emulago. Kati watugamba ekyo, waliwo ekitongole bakita Action for Disadvantaged People. Gye nagenda eyo, omwami bamuyita Mr. Ntambi. Nagenda ne mulaba n'atugamba mufune paasipooti, munoonye ne ssente, atutwale tuyitiremu ekyo ekitongole asobole okututwala India, basobole omutwala. Naye kati bwe tunoonyeza ssente ne zibula, nze mbadde nsazeewo ngende ebweru nkole bwa maid basobole okulongoosa omwana. Era paasipooti ye yeeno. Kiraba? Yeno paasipooti y'omwana. Kati yange nabadde nagitutte waliwo ebitongole bye bitwala abantu obweru mu kampani. Basobole okuntwala noonye ssente z'omwana wange. Kuba eno Uganda ndaba kiganye. Otambula abantu, fayini tutambula, naye tusangibwa okusoomoozebwa kungi. Notuuka ku muntu n'akubogolera, nagamba munaaleeta n'abakozimbye, ne mulowooza balwadde ba mitima. Ebituli mwababiteekamu, mwababifumitamu, nosanga oli n'atakujuza, n'akuwa kyayina. Nosanga omwana obanga temuza menvu, n'akuwayo ekyebitaano n'otambula. Kwegamba abantu banjawulo. N'emitima tulina gyanjawulo. Nosanga atakujuza, n'akuwayo omutwalo, nosanga akuwaddeyo 5, n'ogwako oli n'akuddamu ekigambo, mwekolerere, ogwo mwagufuula mulimu, ogwo sigufuulangako mulimu. Ekyo nakikola lwa mwana. Kati wendaba nga nsabye ssente biganye, ndowooza nyinawo obukadde 3. Naye nkikola ku lwa mwana. Omwana ono nga waafaanana, ng'obulwadde bw'alina, ndaba ng'okumuleka. Mazima nkikozesa lwa butaagaane. Kati ye omwana ogenda muleka naye omuleka mu mikono gitya? Taata anaamusobola ng'ate naye alina okuyiyaako okulya. Nze singa mba nfunye obuyambi obumulongoosa, sisobola leka mwana. Singa mba nfunye omuntu annyamba, sisobola leka mwana wange. Naye omwana wange yankozesa ebyo.
Bambi omulabi ali eyo atulengera tulina omukyala Sharifa era balina omwana omulwadde wa mutima. Bambi yenna ali eyo yaffe ayinawo akatono konna kaba asobodde. Bambi kaweereze ku namba yaffe ey'essimu tusobole okuyamba obulamu bw'omuno omwana. Maama asazeewo agenda akole bwa housemaid asobole okutaasa obulamu bwa mwana we. Taata w'omwana okola mulimu ki? Nali njokya nnyama ku kkubo naye omulimu nagulekawo olw'omwana nga tegusobola kukola ki, tegusobola kutumala. Saawa zino toyina mulimu gwonna gw'okola? Saawa zino mbadde sirina nnyo kye nkola okuggyako wala omukwano gwange abadde yannyamba nankozesa aliyo obunnamwaya naye era genda okulaba ng'omalirayo omalizi budde gamba nti obeerawo tolereze bulezi ngalo naye nga ssente tuzeetaaga, ssente tezimala, ssente empitirivu nnyo ze baatusaba. Yesikale yadde tampisa bubi naye ngenda kusalawo muleke osobole okunoonya obuyambi bw'omwana wange. Nawe oyagala genda bweru? Era omwana ono okugenda ebweru nkisobolera ddala okusobola okufuna ssente ezikola ki ezimujjanjaba, ekyo kyo kiba kisoboka. Kati wabadde wafunye omuntu agenda okujjanjaba omwana anaamusigaza gwe mbadde nnoonya naali mulekedde maama naye maama wange mulema naye ali mu kyalo talina kyalina. Oluusi obuyambi obumuweezaawo nzaabusindika mbadde nzaabusindika lulinga nkyakola naye ne maama simuyina. Mu butuufu nsaba munyamba omwana wange jjanjabiwe. Maama fiina nsaba oveeyo oyamba omusaayi gwange. Oluusi yasimukasa MP vaayo oyambe Shamu Malende twabawa obululu bwaffe ne muyitamu muvaayo mutuyambe. Mwami Segirinya nkulabe ng'oyamba abantu bangi nange vaayo nyambe omwana wange asobola okujjanjabibwa. Omwana agenda mu myaka 2 naye talina kyasobola kwekolera. Bannange nkole ntya? Bantu bannange bakazi bannange munziruukirire buli omu ampeeyo kampaddeyo omwana wange asobola okulongoosebwa. Ensi yanyiwa dda, omwana yanyiye ensi. Kati maama wano w'obeera? Wano wembeera naye omwana yanyiye ensi. Mu butuufu omulabi olumuzirawo neŋŋamba singa Mukama nva anjija mu nsi nenvaawo naye ate omwana mulekeraani. Nsaba kunyamba bannange bampuliriza omugagga Hamu nvaayo oyamba omwana wange asobola okulongoosebwa. Munyambe bakojja Kimbowa munyambe. Maama Fiina nyamba omwana wange asobola okulongoosebwa naye omwana talina bulamu. Kati yali wakulongoosebwa Mulago. Mulago baatugambye tebakyamusobola, baatugambye balina kumulongooseza India ebbanga lyayitawo. Sente za Mulago nalaba zaali nnyingi naye tezenkana za India. Munsaba kunyamba bamaama ne bataata nfukamidde ku maviivi nsaba kunyamba. Mwenna buli omu alinawo nsaba kunyamba. Mazima ddala ekizibu tekimanya nnyumba mbi naye obulwadde temwandikutte mwana wange. Omwana wange yasooka nze ndi wiringa okugenda ebweru n'enkola bwa maidi omwana n'asobola okujjanjabibwa. Wavaayo omuntu omu agamba nti asobola omusigaza nja genda omwana ajjanjabibwe. Maama asobola kumulekera, maama mulema. Taata wange saamulabako simumanyi naguno gwaka. Nze banza taata yazaala mukazi mulema, taata n'atusuulawo. Kati nze maama asobola mulekera mwana. Oba wavaayo omuntu agamba nze nja kusigaza omwana ndi wiringa okumulekera. Nze ngenda ebweru mpaka so sente ezinamujjanjabibwa naye omwana namesezza. Nze sikyakola mbeera ku mwana sisobola mulekera yadde mukwano gwange kuba omwana ali mu mbeera bwetu tolinawo omuleka. Nze nakyo genda bweru nnaku yansi nti omwana asobola okujjanjabibwa. Maama Fiina
nsaba otuyambe. MP wa Falosius Lubaga South nsaba vayo tuyambe. Banange nkunoonyeza mpeereza amabaluwa najjako ne kufako sikuwuliranga nawandika ebbaluwa nenteekako n'ennamba y'essimu yange tonkubirangako. Bambi nyamba otunoonyeeko naffe twabaweerawo ne tubawa obululu bwaffe mutuyambe naffe ke kaseera tetwagala kusaawa y'obululu mwatusuubizanga nti tujja kubayamba mu bizibu ebimu. Tuyambe Shamimu Malende Woman MP Lubaga South nsaba oveeyo tuyambe. Na buli muntu omu yenna saawudde mukatuliki musiraamu mulokole muvayo mutuyambe muddukire omusaayi gwange. Pulezidenti Museveni gwe buli kimu nsaba ojja oyamba omwana wange. Pulezidenti Museveni nsaba oyamba olina obusobozi taata vaayo naye omwana wange agenda kunfaako. Omwana wange agenda kunfaako. Jjukira nti okyali naffe era nga tuzze wano okulaba omuzadde Mama Sharifa alina omwana ow'omutima alina ekituli ku mutima. Balina omulongoosa nga 28 omwezi oguwedde ogwa August. Ebbanga ne liyitako nga ssente teziwera era eddwaliro lye bagendamu Entebbe ne bamugamba tebakyasobola mwana. Ne wabaayo omuzirakisa e Mulago ne wabeerawo omuzirakisa eyabagamba nti abatwale India basobole okulongoosa omwana era nga beetaaga ssente okubayamba. Bambi yenna aliye yatulaba ng'olina kyonna ky'oyina wadde akatono k'oyina ne bwe biba 5 ne bwe biba 10 teeka ku namba yaffe tujja kuba tuzibatuusaako butereevu. Katweyongereyo ne taata atuwulire ebimu naye yagambye ayagala agenda ebweru naye ani anaasigaza omwana. Kati oyagala agenda ebweru kye njagala okubuuza. Badde ngenda kugenda ebweru omwaka ogujja naye nsabe ku buyambi bw'ono omwana tulabe kuba mbadde saagala muleka nga takoze eki nga talongooseddwa era nkoola meya waffe ow'Olubaga mbeera ze zaake asobole okuvaayo atuyambe. Nenkoola ku MP waffe ow'Olubaga South Kasalosius aveeyo asobole okukola ki asobole okutuyamba. India batusabye $25 okusobola okumutwala. Nenkoola ku Maama Fiina aveeyo akole ki aveeyo atuyambire omwana waffe ono. Ekituli tukyalina chance ekituli alina kimu ku mutima naye osanga omukazi n'omwana ng'omwana alina ebituli ebyo bina ku mutima. Omu n'ayagala n'okwesuulayo mukalina abakwata mukwate bamusaba $7,000,000 naye ffe atusabye $24,000,000. Sente ezo twadde soloza mu bantu kuba twadde tutambuddeko mu bantu nga batuwaddeyo ku sente twafunyeko passport y'omwana ne passport y'omukyala. Sente ezisigaddewo twazituteyo ku akawunti ey'omwana. Waliwo omusajja yagala okututwala India omwami bamuyita Ntambi Mr. Ntambi. Sente ezo kwe tuzisondera mpola mpola tuyinawo $3,000,000 ze twakasondawo era Mr. Ntambi alina be yatwala ebweru akyaliyo abadde tannabakulu yatwala India abaana baali 5 alina tiimu gye yatwala. Tubadde twagala agenda okudda nga naffe tulinako etutuuse nga ffe tuli ku lisiti ekola ki nga ffe tuli ku lisiti egenda eddako. Era nnyongerera ddala okusaba obuyambi SK Mbuga njagala nsaba busabi bonna buli ali eyo. Kampuni ya Moviti, kampuni ya Samuna, kampuni nyingi nnyo. Batugamba waliwo kampuni eziyamba abaana kampuni gye ziri mugende musaba obuyambi zijja kukola ki zijja kuva. Nsaba kampuni eveeyo esobole okutuyamba etuyambire omwana waffe ono. Omwana emmere tugijja Mulago
mmere balina emmere gye babawamu ebinyeebwa anywerako mazzi bagiyita lutafa. bagiyita lutafa. Emmere gy'alya takyasobola kulya mmere eno yaffe ya bulijjo. Amata ago nageera gava egyo. Kaakati nsabira ddala ku buyambi, nsaba omuntu baveeyo bakole ki, baveeyo batuyambe. Nsaba ku buyambi, nsaba buyambi bw'ono omwana alina ekisuli ku mutima. Nsabira ddala buyambi, nsaba buli omu atulaba aveeyo akole ki, aveeyo atuyambe. Tusabira ddala buyambi, nsaba buyambi bw'ono omwana. naye ng'ali ku ddagala lyonna kati. Twagendako Entebbe ne batugamba tebasobola kulongoosa, tebannatandika kulongoosa mitima. Naye waliwo eddagala lye baatuwa. Eddagala lye libadde limukozeeko era baasobola okukwata, kati emikono gitadde okuggyako buno obugere buno buneeno. Bwe bubadde bukyakoze eki n'ensingo eno n'ensingo yali yeekubirawo, naye kati egenda ekola ki? Egenda evaayo. Mulaba? Ensingo egenda evaayo kati eri mugundi, naye yali yeekubirawo eti. So buli eddagala liggwawo tuddayo ne batuwa ku ddagala eddala. Bo bambi balina keya era basobola bamu eddagala buli kimu tebatuggyako ssente. Yo tebajjako ssente, naye emmere tugijja mulago. Yes, tebagigula bagituwa bubu, naye naffe tulina okusomoza omwana okulya emmere emu atuuka n'abikoowa, emu agimerako mazzi atuuka n'akola ki. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nga tayagala kulya kabisa bakubuyambi era olaba avudde namu. Twamutwalayo baatusibula ng'alina kilo zaali oba 2, naye kati wuno ali mu kilo 5 agenda mu 6. Abadde akoze eki? Atulaga nti avuddevuddemu. Kati omuntu osobola okutambula naye, naye tutwate tusobola ng'abeera twagala kutambula naye kati oba osobola okutambula naye avuddevuddemu. Ekitulaga nti asobolera ddala okukola ki? Okutereera. Nsaba obuyambi, nsabira ddala obuyambi. Nensaba ne Katikkiro wa Buganda Kyasubita Mayiga bafeyo batuyambe. Osanga yalina connection, abantu bakolagana nabo ab'amaanyi basobola okukola ki? Basobola okutuyamba. Bamanyi kampuni zonna zonna zasobola okwogera nezigamba ekijja asobola okukola ki? Okumuyamba. Tuli mutwalo bakunoonya miliyoni 24. Tulinawo ssente tukola miliyoni 21 ogattako n'akakadde kamu akavuga ey'omwana n'eyaani n'ey'amaama. Kati kambuza obudde bw'empewo tebumukosa. Obudde bw'empewo bumukosa kati. Leero musajja naye tusomooza wamalimu abantu ababeera naziwuufa bo tebamanya kiri mungi bw'omwana omulwadde tebafaayo. Omwana okumukanga okumubuusa naye bwenna tabyagayira ddala n'ebiwoggana tabyagayira ddala. kati mukikola tekwa tusanganga muntu nti tujjeeko. era tubeerawo ku lwakatonda omutuufu mubaliwogganya tubeerawo ku lwakatonda ku maka nga tuteekako gonulaba nga tasookese nnyo naye amalala kakamusenga nga biziki Mama yagagenda India n'omwana basobola omujjanjaba omutima. Alina ekituli ku mutima kimu. Naye buli omu alinayo kyalina.
tuyambagane tusobole okutaasa obulamu bw'omuntu. Tusobole okutaasa ng'omwana namwe omumulaba. Emikono gyali tegyeta, ebigere binamubuliraba mu kifuba mumulaba. Tayisibwa bulungi ng'ayiseemu empewo. Naye tuyambagane namwe tumutaase. Nkimanyi Mama nabbanja muveyo mutuyambe si ono omwana yekka abaana bangi bali emunaku bane gavumenti muveyo mutunuulire abaana abalwadde b'emitima omwana wabeera n'ekituli ku mutima talina kyabeera tasobola kulya aba tasobola nakutambula muveyo mutuyambe Ministry of LS Center nzirina mutuyambe Dr. Chenge muveyo mutuyambe munyambe muyambe n'abalala sinza nzikayetaaga obuyambi si ono omwana yekayetaaga obuyambi abaana bangi bw'oyagala okulaba ennaku ddene mu Art Institute Ministry of Health mutuyambe gavumenti 37 vaayo oteeka mu myoga ssente nezitayambula abantu nezitatambula na mu bantu ziteeka mu Ministry of Health basobole okuyamba abaana abalina ebituli ku mutima bananga abaana balina emitima bayisiba bubi bananga tomulaza nko tosobola kumanya naye kati ffe abamulina tukubuulira obulumi bwe tuyitamu muveyo mutuyambe Ministry of Health mutuyambire ddala Ministry of Health Dr. Chenge muveyo muyambe abaana bangi nnyo emulagaawo abaana balina ebituli by'omutima omwana batasobola kutuula omwana batasobola kuyimirira omwana nga teyeeyongerako tayagala kukola ki okugyako amata ge bawaayo n'emmere nga bwe basobola okulya kusaba gavumenti etuyambe gavumenti ekodde mu bitongole bingi ssente neewa bano neewa bali n'owulira nti bamisa babyewo eziti n'owulira nti gundi yatuttewo eziti naye nga ekiri emulaga ekiri mu malwaliro tebasobodde kuvaayo kuyamba abaana abato mu bayamba abaana abalwadde bangi nnyo abaana abalwadde b'emitima ogwange ogamba nti alina ekituli kimu omulala alina ebituli 4 omulala alina 3 omulala ye ne bagamba nti ono tajja kukola ki tajja kusobolera ddala naye byonna byonna oba ddagala lye babakuba nga batuyinzito oba kiki simanyi nakumanya naye muveeyo mutuyambe tetwandize ku TV twalibadde mu ddwaliro nga buli kyosanga okifuna buli ddagala lyoyagala olifuna naye eddagala lyakugula eddagala lye batukoddimu kubanga teriri eryo ligula buguzi bakulagirira mu famasi genda mu famasi ogula eddagala nga tetulina gavumenti eyaffe tunagenyumirizaamu eveyo etuyambire ku baana kale ebirala bigaane naye abaana musemumirisooderesi sente esobole okuyamba abaana bato abaana abazaalibwa kumbi abaana 10 abazaalibwa ekinaana kibeera kyabaana baba balwadde abaana 8 babeera balwadde ba mitima osanga nga talina mutima osanga omutwe gwaziibwe osanga okukulukuliweko osanga omutima guliko ekituli anage gavumenti muveeyo mutuyambire abaana baffe era nga tukyaliddeko omukyala Sharifa wamu n'omwami ku bulwadde obutawaanya omwana waabwe jjukira nti alina ekirwadde ku mutima oyo yenna alina kyayina ne bwebiba bitaano ne bwebiba 10 oba otodde teka butasi ku namba yaffe tujja kuba tuzibatuusaako wano ku kyennaku nange omuweereza wantu Charlotte Bambi mujja tutaase obulamu bw'omwana ono.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.